Nisampola tebintuga subscribe. Yo, Tumba wano kumukutu guno. Guys, this is Angela Kitumba. This is I'm representing the one and only Cactus Facts. I'm say 256 subscribe. To the channel subscribe. Please subscribe to Cactus Facts 256. Otusiwe ko yone mfa mugwanga lino Uganda na dela ngoli olino Uganda ngaba maje. My baby, don't forget. Mbaniriza mwe nabagenda maso n'okubanga mulaba bituteeka Cactus Facts 256 subscribinga sharinga link commentinga obulireko n'omulala nti mazima merere getuteeka ku channel ya feno kitalo nnyo kitalo ddala eky'abana Uganda abagenda maso n'okubanga bafiirwa obulamu bwabwe wakati w'okubanga tukuba campaign ezigenda okubanga zikomekerezebwa obudde bwonna ennaku nno tewakyabula nnyingi nnyo tugende mu kalulu akanga 14 omwezi gwa January omwaka ogujja guno naye obulamu bw'abantu bungi obugendeddemu era twagala basaasira Allah bambi abalamuze kisa amaziika ogw'omwana mulenzi Frank bambi gawedde era nga bamuzise Masaka abakuŋŋaaniddewo babadde bangi naye ng'era bonna ababaddewo nga banyiivu bya nsuso eri ekyo ekyamutuuseeko kyannaku obulamu bwe tebusobola kudda bagezezzaako bulwana nga bamuddusa mu ddwaliro naye nekigaana so nga ate waliwo n'omulala era naye akyali ku kitanda akyajjanjabibwa akawanga ke kayinza okuba nga kafunye obuzibu gwe bayita Ashraf Kasirye tumusabire busabizi ye Bobi Wine agenze okuziika era abantu bamwaniriza babaddewo mu nnaku ey'ekika ekya waggulu kale no twongere okusabira omwoyo gw'omugenzi Frank Mukama Katonda agulamuze kisa abayimbi bannayuganda basitukiddemu ku bino ebigenda maaso mu ggwanga tebasirise bagamba nti obulamu bw'abantu kintu kikulu nnyo ndabye Rema Namakula y'omu ku bayimbi abataddeyo post ng'agamba nti obulamu bw'abannayuganda kikulu nnyo eri ebintu ebirala byonna Shiba Kalungi naye ataddeyo post ng'alaga nti obulamu bw'abannayuganda kintu kikulu abantu tebalina kumala gafa bwe batyo agamba Katonda yalina okutaasa embeera erabika esuse bwe twabadde tugirowooza Epas munyiivu naye yegasse kwabo abayimbi abagenze maaso okuba nga boogera ku mbeera eri mu ggwanga kale nno bino byonna tuyinza okugamba nti Mukama Katonda yalina bitaasa naye kaakalulu ekibuuzo kiri nti kagenda kubeera k'amazima nagwenkanya ye kikyo ekigenda okubeerawo ng'obunkenke buli mu ggwanga lyaffe Uganda mwebali kutugoberera nagenda maaso na kumanya ebyo ebyenjawulo bye tukuteera ku channel yaffe eno Mukama akuume nze kukyalira webale kubeerayo webale bigambo byogeraga Katonda mwana fena tuli basibu fena twagivinga up webale bro I respect you and I put that comment on your post maybe you just get maybe nawe waliwo byotalaga muganda wange